Ebiseera ebimu Uganda at large nzirawo n'empuliriza ebigambo by'abantu okuva mu nsonda ez'enjawulo, era mu abo abangi b'empuliriza mwe mulina abo abaagala Uganda efugwe famire emu paka oba ewambibwe abantu abajja obuzzi be tutalinaako kakwate. Naye bw'owawa ennyo amatu olaba nga byonna bye boogera bagezaako nnyo okweggyako enziro, era nga ne babeera bakoze ekintu ekikyamu oba nga balabye ekintu ekikyamu, bonna ne babeera ku TV, ku talk shows oba ku radio, bonna bassa kimu, ekiraga nti nno babeera balina ebiragiro butebe balina okubeera nga bakuba ekintu nga bakizaawa. Ebyo byonna bigendereddwamu kubeera nti bategeka bannayuganda era nga babakuumirawo mu layini eyo mu ngeri y'okukwata obujega. Kati ekyo ne kitegeeza nti mu Uganda temusobola kubeeramu bwenkanya, era y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ku guno omulundi ku byali ebulindo wali nga bamaze okubaka bbomu kati ya gaasi yalaze amagezi ag'ekika ekyawaggulu ennyo bwe yagaanye okola statement, bwe yagaanye ogenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna okusomebwa dduwa asangibwa kuwejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, abaagala okugenda ebitala w'amayanja obigobako tebitambula. Gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amagini, ensonga nja kugikolako. Era nga bw'otunuulira ebintu bino olaba nti poliisi ekola kyonna ekisoboka okulaba nti Bobi Wine ekintu kino takivaamu, kwegamba atambulira mu pulaani yaabwe, mu game plan, nti bamaze okumukuba then alina okugenda akola statement, baweeyo ebbaluwa oba ripooti okuva mu basawo, bakole okunoonyereza. Naye nga abantu be baatuma oba be baakozesa okumukuba kuba si gwe mundi ogusoose okumupulaningira abantu okumukuba, bo tebakwatibwako, kwegamba nti balinze sayidi eya Bobi Wine. Jjukira nti omusango guba musango, kubanga Bobi Wine munnayuganda kiringa bw'onootulugunya omwana wo. Bw'omutulugunya poliisi n'ekitegeera tebajja kulinda mwana oba agenda aripootingi, wabula bajja kukwata bukwasi. Singa otta omuntu tebajja kulinda muntu oyo oba abantu b'omuntu oyo ogenda okukola statement, bajja kukwata bukwasi. Kati era bwe gwali badde ku Bobi Wine nti poliisi kale abantu beyita abaayo tukimanyi nti BSFC oba bali wansi wa UPDF eyali badde yabakutte dda, kuba mu Uganda nobody is above the law, tukimanyi bulungi nnyo. Naye nti balinze oli ajja aloope so nga ate era emisango egimu bajja kugamba nti ekyo gavumenti egyeddiza. Tulabye wano ku Mabirizi ng'awaaba emisango gavumenti n'egyeddiza, oba singa bakwatira mu misango oba ng'okuttwa akaana akato oba okira, gavumenti yeekuvunaana. Kakati oli muntu munene mu ggwanga yali yeesimbyewo ko ne ku bwa pulezidenti, ate abantu ne bamulonda, era alina obuwagizi bunene nnyo. Kati n'olw'ensonga eyo si muntu wa kuzannyirako, kitegeeza nti alina ettoffaali ddene nnyo lyagasse mu byobufuzi bya wano e Uganda, newankubadde nga bagezaako okulaga ensi nti byayogera temuli makulu, temuli poyinti. Naye kiba kitegeeza nti bw'abeera nti abavubuka nga ye majority bamukkiririzaamu, kiba kitegeeza nti abeera influential nnyo eri eggwanga, kubanga gwe si buli ky'oyagala nti n'omulala anaakyagala. Tosobola kkaka muntu kintu ky'atayagala oba ky'atakkiririzaamu nti mwenna balina kubakaka kubeera mu NRM, mukkiririze mu NRM, nti bwe luba ludda luvuganya olwo lulina kumalwawo nga bwe baatugamba nti 2020 tewajja kubaawo opposition.
kati obulwadde obwo obwatandikira eyo mwabo abalowooza okujja okuwamba eggwanga lino balyezze, kitegeeza nti kati baashuumingira ddala nti ekintu kyabwe era balina kubeera awo nga babakubira tune ku ndingidi mwe muzina amazina. Bobi Wine ekintu kyagaanye okubeera nti ye munnange azinira ku tune yaabwe, yensonga lwaki teyakoze statement, yensonga lwaki akakiiko k'eddembe ly'obuntu yagaanye okugendayo ne kagezako kumwesibako, nga weebuuza nti lwaki kakola statement eziraga nti nno bali wamu era bamaze dde okubeera nga basindikayo ababaka, ekitali kituufu. Poliisi ekulaga nti yali etaaze nnyo, eyagala nnyo. Omwogezi wa poliisi mwamuwulidde ng'agamba nti borede omusango bagenda gusigazaawo, nti ono bw'anayagala okujja okukola statement olwo mbu batandikirawo. Kati singa kale katugeze nti baamukuba n'afa era baali badde balinda omuzimu gujje gukola statement, gavumenti eba erina kugenda mu maaso. Ate n'ekirala ekirungi nti n'abazizza omusango bali mu bo bennyini, kubanga ebirayiro bye baakuba kukuuma bannayuganda na bintu byabwe. Wabula okumanya nti guno omuzannyo gujja kunyuma era bwe tugenda okukakasiza ani akubira ani tune kwazinira, Bobi Wine okugaana okukola statement n'okulaga nti nno bano kabafiire mu kazannyo kaabwe kireetedde omwogezi wa poliisi Lusoke ye kennyini okuvaayo n'akakasa nti mu butuufu nalimba kubanga basenga balimba ebbanga lyonna okuviira ddala ku mulembe gw'Enanga. Enanga nabagamba wano yateranga okujja Enanga n'atuula bulungi nnyo omusajja wattu, n'atandika nga nebyayogera bennyini mulaba nti abijja wala nnyo. Bakubye ebbomu ne kwegamba bwetyo mu mbeera efaanaganako betu ng'alinga alowooza ebirowooze agamba banna ki kino kye bankozesa nga kirabika ndowooza bwa Mukama Katonda. Kakati ne Lusoke ye kennyini newankubadde Enanga ye tavangayo kugamba nti yalimbye, tavangayo kugamba nti yalimbye, yagenda n'obulimba bwe mu maaso. Kakibe ki olunaku lwe yagezaako okuba ndowooza ng'alya ebigambo bye, olunaku lwe yagenda okulambula ku Zaako endowooza oba yali Lubaga eyo ne bamutwala nga kaguddeyo, tebamukkiriza kumulaba. Mujjukira ebiseera bwe bakubira Zaako ba ne bamufuuwa biki mu maaso. Yagezaako okugendayo ndowooza ng'alaba n'ekimulumiriza, naye ye Enanga nga tazaayo bigambo bye. Naye ku guno omulundi Lusoke ye yabizizzaayo n'agamba nalimba nti ono yaseerera buseerezi. Naye obulimba obwo kwegamba omuntu ali mu woofiisi ennene ng'eyo, naddala mu woofiisi ennene ng'eyo, mu mbeera erimu demokurasiya era mu nsi eri civilized, kiba kitegeeza kinene nnyo. In fact kiba kikwatagana n'omuntu okuresigninga, okulekulira, kubanga tosobola kwogera byansimattu ebyongera okukakasiza ddala nti kubanga obutajja kubuuza obadde ogoba ki. Statement bwesula n'ekeesa nti eba ekusiiwa sooka omala okukola okunoonyereza ojja oyogere ebintu ddala ng'obikakasa. Naye kiraga nti waliwo pressure era waliwo okusika omuguwa wakati w'ebitongole ebikuumaddembe n'oludda oluvuganya, era nga kikakasa nti ebitongole ebikuumaddembe birina order from above oba birina omuntu gwe bikolera mu nkola ya Save My Job. Kati nga tumaze okutegeera ebyo, kino kitutwalawa era kikakasa ki? Kubanga twagala okujja n'obujulizi obukwatibwako nga bwe bagamba nti ewali omu kati wabula muliro, kiba kitegeeza nti abantu bwe bagamba nti waliwo olukwe oba amawulire bwe gajja oba olugambo nti waliwo olukwe okutta Bobi Wine olubaddewo all along, kiba kitegeeza nti luba lutuufu. Olugambo olwo luba lutuufu kubanga mujjukira bulungi nnyo biki ebituuse ku Bobi Wine n'okutuuka okubanga bakuba emmotoka ze amasasi
wali mu Arua okutta Yasin Kawuma essasi lyali ligendereddemu okubeera nga likuba Bobi Wine butereevu kubanga Yasin Kawuma ebyaliwo okusinziira ku baaliwo mu kiseera ekyo nti ye bw'atuula mu mmotoka musajja wato nga driver alinda Bobi Wine abaali bava mu hotel gye baali tamulaba abalira tabalaba nayagala ndowooza agenda abanoneka alabe kiki ekibaddewo kumbe nabali nabo ate bali mu kkubo bakola ki bajja kati mu makkati awo bayisiŋŋanya Bobi Wine agenda otuuka ku mmotoka bagenda otuuka ku mmotoka nga Yasin takola ki taliimu Bobi Wine atuula ku steering teyatuula bwe yalina kutuula Yasin Kawuma naye mu kaseera ako yali amaze okubeera ng'akitegeera nti baabano bakoze eki bagenze abalabye kati naye abajjirako ndowooza akole ki atuule ku mutwe gwa driver avuge mu driver's seat agenda okutuukawo ng'olwedde Bobi Wine atudde ku steering ye n'atuula ate Bobi Wine bwe yali badde atuula kumbe eri waliyo mutasubwa gwe baategese dda okubeera nga akubira ddala awo wennyini aw'ensonga era nga bayita wansi mu ekyo kye bayita straight bullet essasi erikubiddwa kugamba just ekiwalazi muba etalina kigendererwa oli n'asika emmanduso Yasin Kawuma bw'atyo munnange eyiye ne bakola ki ne bavuunika era omuntu omu n'awulirwako ng'agamba nti ekyali mu Arua kisobola okukola ki kisobola okuddamu okubaawo yadde obubaka yabugyeyo mangu ku mukutu ogwa Twitter mu biseera ebyo kati eyitibwa X kati olukwe oba enkwe kuba kati lwava mu lukwe kati zaafuuka nkwe okubeera nga Bobi Wine bamumaze omusu ekyo munnange tosobola kubeera ng'okibuusa amaaso kubanga weebuuze kiki bano bakwekerera ki lwaki Bobi Wine baagala omukako okukola statement kubanga ye agaanye kubanga akitegedde tasobola kufuna bwenkanya he can't get justice tasobola kati basigaddeko mwesiba ku bwesibi ekintu kyabatezo oba ekibalabisizza ennyo ne kivaako n'okubeera nti nno ayogerera poliisi amaze okwadimiitinga nti nalimba era ng'ekibuuzo wali opapa ki wali ofa ki wali obikkirira ki era ekyalibadde ekyangu kwalibadde kulikulira nti bannange kubanga twalabako wano k'omu kwabo abaliko aboogezi ba poliisi Hassan Kasinje yatuuka ekiseera n'agamba owange omulimu ne bagumuggyako kaseera katono nnyo ke yali agumazeeko kubanga obulimba bwamulema okukola era woofiisi ne bagimuggyamu mangu nnyo kati yakifo ekyo kyetaaga omuntu omulimba era ndowooza ezimu qualifications z'osobola okubeera nti esobola okubeera nga kikuyisaawo okufuna omulimu gwo olimu kubanga omanyi okulimba ate nga tolina nsonyi kuba kati teebereza amannya gaabo abazza emisango egyo mu kukuba Bobi Wine wano ebulindu gamanyikiddwa Asiimwe Simaya Kuzaala bamanyikiddwa era bannayuganda babamanyi bulungi nnyo n'obuvo bwabwe bannayuganda babamanyi bulungi nnyo n'obuvo bwabwe bwe njogera ku buvo mukitegeera bulungi nnyo jjukira nti wano e Uganda mulimu abantu ab'enjawulo ojja kulaba abantu nga balina amannya aga wano oba nga bamuyita Okero naye nga tabeerangako Okero era nga ne bw'aba katugeze Christmas etuuse baasa alinnye emufulumya Uganda n'agenda nobuuza ati ate Okero ate Christmas nga agenze kugirira mu b'eŋŋanda ate mu ggwanga eddala kati abo bali awo kiba kitegeeza nti bagenda kukola ebikolobero ku bannayuganda nga tebaliimu kwesika kwonna kubanga ebyo bibaddewo ne ku mulembe gw'Obote yakozesa abantu abatali baawano abatali bannayuganda okubeera nti nno bamuyambako ate oluvannyuma baamwefuulira kati ate ne wabeerawo n'abantu wano bemumanyi obulungi nti abo bo nga mubamanyi nga ne bwe balimba batya mubamanyi nti abo si baawano kati nebeerayo n'abantu abalala nga bo mu butuufu alabikira ddala ng'owaawano naye ngera tabangako owaawano ng'era ekintu ekyo akimanyi mu mutima gwe akalandira akalina kakati awo
wano mu Uganda tulina abantu ab'ebika ebyenjawulo kukusana abo nga bo baba wano naye nga bo bafa ku kimu ensawo zaabwe abo weebali nabo weebali. Kakati obuzibu obwo bannayuganda babumanyi bulungi nnyo era yensonga lwaki nti obulimba bujja kubaawo era ng'ekibuuzo lwaki obulimba bwe buli bano bafaaki kulaba nga babikkirira ekintu kyabwe era ng'eddagala obanga ekyali badde nga ekiva mu bulimba nti kukulimbalimba kola statement tulage ebbaluwa y'abasawo tubeko kyetukolawo naye ng'ekituufu wanaabaawo obwenkanya ekyo Bobi Wine akimanyi bulungi nnyo tewajja kubaawo obwenkanya yensonga lwaki ne statement yaganye okugikola yensonga lwaki n'omusango gwa 221 mu kalulu ako nga tumaze okukakuba yagujjayo kubanga waali tewagenda kubeerawo bwenkanya yadde n'akamu akakiiko k'eddembe ly'obuntu akuko tukimanyi kali compromised. Kati nno kino era still kyongera okubeera nti nno kiteeka gavumenti ya John Museveni mu mategga kubanga bagezezzaako nnyo okwagala okubeera nga balongoosa erinnya eri international community IMF esobole okubawa akasente World Bank esobole okubaddiramu naye bino byonna bye bakola ate byongera okubeera nti nno bikola ng'obujulizi waggulu eri bikola ng'obujulizi waggulu eri era nga kyongera okukakasa nti wano mu Uganda temuli demokulasiya tewaliwo bwenkanya omuntu asobola kufunirawo bwenkanya mu kkooti oba justice okoleka misango egyo gye bakkiriza nti kale kati awo kaafune obwenkanya era nga baba balina ekigendererwa bajja kubagamba bwe mubanga mwakkiriza nti kkooti yasala bulungi omusango guno ne mugukkiriza nti nno kkooti ekoze obwenkanya esazeewo bulungi kitegeeza waliwo justice. Kakati ate guno omusango ate mugamba mutya nti ate kkooti egusaze mu ngeri y'amancoolo ndowooza okiraba nti kuba John Museveni yatugamba nti bo be basalawo mu buli nsonga yonna be basalawo ani afa paka kukutuka ku ani afa ebyo mubimanyi bulungi nnyo baganda bange era obutambi weebuli naye bino byonna n'obulimba buno bwonna bwe bajja bakola n'okwesiba ku bantu kwagamba nti mujjangu okola statement gikola booti kakati byonna byongera okulaga nti waliwo driving force era nga tuddayo ku kiri ekyolukwe enkwe okubeera nga bajjawo abo abatabakkiririzaamu okulinnyira eddembe ly'obuntu tewali demokulasiya era nga njagala okubabuulira awo tugenderera ku misango giri egiri mu International Criminal Court kitegeeza giba gyongera okubeera nga gikakata yebadde emboozi yaffe olunaku olwaleero nga tutunuulira mu nsonga kiki bano bafaaki Bobi Wine asobola ofuna obwenkanya kyabadde kyamagezi okubeera ng'agaana okukola statement ye lwaki poliisi emwesibako n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu okubeera nga kamwesibako maganda wange njagala okubabuulira si birungi yadde n'akamu kubanga tiyuni nga bw'ogikuba muganda wange nga bw'okuba tiyuni mu tiyuni eyo mwennyini ate omulala asobola naye okwozaamu tiyuni oba asobola okukola tiyuni endala ng'ate emenyawo tiyuni eno gy'okubye era munnange okukakkana nga naawe onyenyezaamu okwo kubanga goloza abayimbi tebeegomba nnyimba za bannaabwe nabo bazeegomba omuyimbi abeera awo naye ng'awulira oluyimba lwa munne naye lumunyumidde kakati NRM nabo abagirya mu ngalo boolekedde munnange okubeera nga basiima tiyuni ate eziva sayidi eri kubanga bagamba ekiyita waggulu otega wansi